Ku kitebe ekikulu eky'akakiiko ak'ebyokulonda mu Kenya, abalondesa okuva mu bifo ebyalonze olunaku lw'eggulo basibye baleeta ebyavudde mu kulonda. Bino obwedda birina okwekkennenyezebwa abakugu nga tebinaba kufuuka bya nkomeredde. Wabula ebiva mu kulonda biraga nga pulezidenti era yakwatira ekibiina kya Jubilee Bendera Uhuru Kenyatta akyala ebya banne n'obululu obusoma mu bukadde 2.5 obukola ebitundu 98 ku buli 100. Newankubadde akulira oludda oluvuganya Raila Odinga, akalulu kano yakazira waliwo bannakenya abaamulonze era nga yakafuna obululu obusoba mu mitwalo 3. And so far, we have received a total of 37,045 forms, 34As, 37,045 form 34As. Verification process will certainly take some time. Once the hard copies are received from the returning officers, they will be verified with the scanned electronic copies from the KIMS kit and announced. Bannakibiina kya Jubilee batandise dda okujaganya nga bwe bawangudde akalulu kano. President is on the lead. We didn't expect anything different. We are used to winning this game in the past few years. So we are just waiting for the declaration. Kyokka bo bannakisinde ekya Nassa bayozayozezza bannakenya abaagaanye okulonda nga bagamba nti okulonda kuno tekwabaddemu nsa. The boycott has shown that the so-called numbers and percentages that Jubilee and Uhuru Kenyatta have been talking about were all along fraudulent. Uhuru lost elections in August. He has again lost this sham one in which he was basically running against himself. Bannakenya obukadde 19,600 be beewandiisa okulonda kyokka mu kalulu k'eggulo abalonzi obukadde 6.5 bokka be baakeetabyemu. Akakiiko ak'ebyokulonda olunaku lw'enkya kaakuddamu okulonda mu masaza agataalonze olunaku lw'eggulo okuli Kisumu, Migori, Homa Bay ne Siaya. Herbert Ziwa, NTV ku ssaawa emu.